Enduro etaddewo ekyafaayo nga kirabu esoose mu muzannyo gw'emmotoka ez'empaka ne pikipiki ogula Ambyulensi ng'ekozeseza obukadde bw'ensimbi 85 okutuuka ku kkula lino. Tageti yaffe yali yakufuna Ambyulensi ya milioni 110 naye bwe twakuŋŋaanya ssente ekyamazima tezaatuukayo eyo waggulu mu milioni 110. Naye olw'okuba twali bamalirivu nga tugamba nti tulina okufuna Ambyulensi kuba kyekyali ekigendererwa kyaffe ne tukola buli kimu ekisoboka okulaba nti tufuna Ambyulensi. Okusinza ku pulezidenti ow'ekibiina kino Ttendo Mutale, ekirowoozo kino baakifuna mwaka guwedde olw'enjege eyabagwako bwe bali mu kisaawe Busiika. Waliwo rayida eyagwa nga twetaaga okufuna obujjanjabi. Ambyulensi mu kaseera ako yalemererwa okumuggyawo kuba teyaliiwo. Ne tufuna ekirowoozo nti tulina okufuna Ambyulensi etusobozesa okubeera nti tuyamba bannaffe abafunye ebizibu ebifaanako bwe bityo. Bwe twaweebwa emu ku MX event ne tugamba nti katukwate event eno tugikozese okutuyambako okukuŋŋaanya ssente okulaba nti tugula Ambyulensi. Mutale agamba nti emmotoka eno tegenda kukoma kuyamba klabu ya Enduro yokka wabula ne klabu endala bakugyeyambisa mu nteekateeka y'okulakulanya omuzannyo gw'emmotoka ne pikipiki ez'empaka. Abantu bali 7 bokka mu ggwanga abasobola okufuna omukisa okutuuka mu Ambyulensi obulamu bwabwe ne bubeera nga buwonyezebwa singa abaawo ekizibu. Nnyinza okukakasa nti bwe tutunuulira Ambyulensi gye twagala gye twandise intensive care unit ambulance mu Uganda ziri mu 2 naye ng'ate bw'ogoberera abatono nnyo abasobolera okugamba nti baafunye omukisa oguzigendamu. Ffe bannabyamizannyo olw'okuba tumanyi nti omuzannyo gwe tulimu obudde bwonna gututeeka mu kaseera akazibu, tulowooza nti kino kye kimu ku bintu ebigenda okunogera ebizibu byaffe eddagala, era bannabyamizannyo bonna abali mu muzannyo gw'emmotoka z'empaka ne pikipiki bateekwa okuba nga bajja kusobola okuganyulwa mu Ambyulensi eno. Ate Haji Gombe ku lw'ekibiina ki FMU asabye ne kirabu endala okulabira ku kirabu y'Enduro okulaba nga balekawo omukuliro mu buli kintu kye bakola. Kirabu zendala bwe tufuna kirabu event Ambyulensi nga 7 tubeera covered. Mu kiseera kyekimu atubulidde n'okusoomoozebwa ku babadde basangana naddala ku ludda olwa safety nga Ambyulensi eno baakugyeyambisa okulaba nga bakendeeza ku bumu ku bubenje bwe badde basanga. Tuteekwa okuba na Ambyulensi ku buli section, tuba ne sections 7 mu event yonna. Kati niweza nga Ambyulensi tugijja kweno section ne tugizza kweno ne tugijja kweno ne tugizza kweno ne bwe tuba tufunye zonna bwe ne zibeerawo kibeera kiri beta okusingawo. Andrew Kigundu, BBS Faina, Gambuze.